Oli buterevu ku Soul TV program amunyo ku macha nkwaniriza nateera enkyalero tukulisayo mu weekend tutandika wiki mpya inakuso mwezi 13 lunaku olusembayo olw'omwezi ogwa January omwaka 2023 amanya gangenze tusima polo kabera kasera kakutunula n'okwekanya ensonga ezigenda maaso mu ggwanga okusingira ddala ezikwata ku muntu waffe owa bulijjo tuyozayoza mwenna abazadde abayizi abasomesa abananyini masomero abasobodde okubanga mwakoze bulungi mu bigezo ebyavudde mu bya PLE mu bikomekereza primary ekibiina ekyomusanvu omwaka ogwedde muyogeyoge banaffe naye eri abazadde kaseera kakunonya school fees mu byenfuna ebitali byangu ebyongera okukalwa buli lunaku tusuubira nti kunyweza okukola n'okukola ekisoboka kyonna nti abayizi baddeeyo ku masomero byo betugenda okwogerako enkyaleero abafunye ebizibu tubasaasidde nnyo abafunye ebirungi tubebalizako Mukama Katonda nga tunoonya school fees mu kaseera nga kano ebyobutebenkevu bitera kufuna bizibu abantu bazinoonya ensimbi bazinoonya mu ngeri ey'enjawulo abamu bazinoonya mu bubi ne mu bulungi kyovula batwandyagadde tunule ku mbeera y'ebyobutebenkevu mu ggwanga nga n'abayizi badda ku masomero mulimu bakyala kimpadde abasalawo okukola nabo bakatwalanga kaseera kakukola ewaabwe katubyogereko nga tuline assistant superintendent of police mwebaze David tenga yakwasaganya ensonga za police n'omuntu owa bulijjo community liaison officer ku lwa Kampala Metropolitan nsanyuse nnyo tukwaniriza ku Soul TV enkyaleero. Amina sawa. Buza batulaba. Ndi superintendent si assistant. Oh, onzizama. Oli superintendent? Abantu of police. Of police. Oh, not assistant. Not assistant. Abantu bakatonda abalungi abawuliriza n'abatulaba ku Soul TV balamusiza nnyo. Byabaze emirimu gye mukola. Mbayuza okuyita mwaka n'okutuuka mwaka mpya nga tukyali balamu era nga tuli bulungi. So nzikiriza nsaasire abalwaziza abafiisiza abali mu bulamu bwemu w'engeri zonna tubasaasideko nnyo. Tubageza puroguramu ennungi. Kale tutandikirawo wennyini. Eso ngambye nti akaseera kano kabeera si kangu mu saidi eyammwe ey'ebyobutebenkevu simanyi oba ndi mutuufu ffe tubangako nakasawo akalungi oba kabi buli kimu tukyanganga nga bwe kijja obulungi bwakyo mububi bwakyo kyonu kiyingira n'ekiseera kino kibeera kitya ekiseera kino kiba kyakulabula abantu ba Katonda abazza abaana ku masomero nti waliwo abanoonya school fees oba banoonya sente mu nsawo yo si school fees neti naye banoonya sente mu nsawo yo not necessarily nti banoonya school fees abapulaninga bali mu banka mu banka naffe abazadde mutuna obuvunaanyizibwa notuma omwana ena school fees omwana otuuka waliwo abaali beera smart nnyo nnyo nga gwe boolyawo beefuula nga abakozi ba banka yeetingisa abakozi ba banka naagala kuyambeko oluusi oba bit confused papulanga akapiikingawa oba najjuzaamu ntya kati bakosa chance eyo nabanga akuyamba nakujulizaamu kankuyisemu mangu okata sente nafuluma n'agenda. Now tusanze obuzibu bw'amaanyi ennyo tusanze abantu abakomplaininga sente mpitirivu ddala eza school fees nyango zakuzzaawo nti abamu obuvunaanyizibwa abazadde tubulekedde nnyo abaana naffe abazadde bennyini abagenda mukusasula bwa sente mu banka nabo tetulina buvunaanyizibwa otuukayo ofu kyokufolowinga olabe nti ani akola mu banka gwe mambuuza ani gwe mba nkolagana naye gunosobola okolagana gwosanze stranger gwosanze mu banka atalina na uniform ekyambalo kiraga mukozi wa banka omwo kingana gye ku Soul TV nensanga omuntu ebweru ndiko mubuuza nendeka ayambadde logo ya Soul nimbuuza omulala obutomera era obutomedde so mu kaseera ke tulimu kano abamu bafera nja kufuna ekifo abamu bakubuliranga amanyi headmaster abufedde bali bonna si banka yokka wonna nawule ku masomero gye bali
akubulyanga bwasomesaayo obanga bamanyi direkita w'essomero nakusuubiza okuwa ekifo nagamba miliyoni mu bilioni 2 nozimuwa kumbe tamanyi na muntu yenna mu ssomero omwo. So tubasaba mwegendeze kyokukola kyonna kyonna wegendereze nkolagana nani ani gwe ndi naye abamu kusoma gye tugenda ogenda okufuna ebifo buli omu ayagala ssomero ya ddungi yabeeyo omwana akoze bubi akoze bulungi naye gy'ogenda ogenza otya anakukulembedde otuukiddewa. So twegendeza abantu g'osuubira nti ali smart nti ye mutuufu wegendeze ayagala nnyo oluzungu ku ssomero nti yasobola noonya omutuufu akola ku kintu ekyo. Ogambye nti mulimu n'abeefuula abagala okuyamba ab'ekisa ekingi mu kaseera kano kennyini. Nkugambye bakusabira oyinza okugamba ndowooza yakulya eddiini mu nsi muno bw'aba ku masomero ag'ebbeeyi ag'especial ag'ebbeeyi bambi abantu bayitirivu babiddwa nnyo 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 otukanda kulinda awuli otegambye headmaster otegambye mukulu w'essomero wano n'olinda ng'oli yagenze dda agenze kuba mulala gwa kumaze ng'owedde oluusi akyusangoye n'akomala dda n'anoonya omulala kubanga batomuli organize nnyo nti yono oli aba agenze ng'anoonya mulala. Ngambye nti mu kaseera kano ebyenfuna buli lukya byongera okutabuka. Kampala n'emirwano ali atya mu by'obutebenkevu? Mu by'obutebenkevu tetubadde bubi nnyo nnyo. Mukama abadde atujjizaamu kwengulu. Tubadde ne issues ennyingi nnyo. Twabaako ne papers baziwulira ng'ezo. Obutafaali. Bubuloka. Ne tufa nabo ne tukwata bowerako. Ne tugenda mu nabajjawo bano ab'ebijambiya. Abo n'Omukama n'atuyamba tubanganga. Tukwete bangi ddala. Tubako nabba emmotoka. Tubako abasawo lw'ensawo. Tubeerako n'ab'ekigaali bano basikuba kigaali. Tulanye n'abantu naye omuntu oyiiya wano naye yayiiya wano. Tubako n'abana abalumba poliisi okwagala kutubbako emmundu. Bibadde bingi ddala naye Mukama alina batuyambye. Bino bye tukoze. Bwe tasobola kulanga ku TV oba ku radio. Naye nga tulina tutuuse. Mwina bwe mutuuse. Era nga wadde waliwo emirembe egitambula kati. Mwebali. Tutunuulire ebitundu bino ebiribeeramu abantu abangi kuba era ndowooza gwe byobuvunaanyizibwako ebyo. Mu kaseera kano abantu badduka okugula ebintu, abantu badduka okushoppinga, abalala actually abayizi baddayo ku masomero, abamu batuuse dda ne ku masomero. Kiki ekisobola okubeerawo mu bitundu ebyo? Bammwe mwetegese mutya, mukozeewo ki mu kaseera nga kano? Simanyi oba namwe mubeerako ekyenjawulo kye mukola mu budde buno bwennyini. Tukimanyi buli kiseera wabeerawo buli season ekyuka. Kati okuyita downtown awo ng'olina ensawo wandigenda okutuuka eri nga bagisaze dda. Naye ng'ofa kino ssente kulwaki otambula nazo? Tubasaba kutambula ssente nyingi. Osanga omuntu abudde waffe Gombe eyo alina mugijuga ssente agulese okukola ki? Anti agenda mu banka. Ate banka zonna weeziri. Buli banka wonna weeziri. Ofuna bulungi. Mobile money weeziri. Kwaki weetika ssente ezo? Kozesa mobile money. Kozesa mobile money. Ova kozesa banka transferinze kuva ku account yetu ku account yetu. Nino osanga omuntu abudde waffe nze njogera waffe gye nva. Naye atika ekibbo kya ssente amini ensawo nga n'obutambula muleda alina ssente. Oluusi ajjambadde ku nsawo. Bana balinga Katonda be yawa balina akuuma amanyi olina ssente. Akaketta. Bamanya nti yazina ssente. Wogenda okutuuka gy'otuuka. Oba zina milioni 5 osanga osigazaamu egi oba naye nga bagitudde. Kituufu. Now, tubasaba mwegendeze mutambula nabo. Ani akuliraanye? Otambulira nani? N'emmotoka mwotambula mukamuka. Ani akuliraanye awo? Ofuna. Si buli omuntu muno oba omumanyi bulungi ddala. Naye wegenze g'oli naye. G'otambula naye. Oba otambula ani gwe wabuzizzaako. Otambulira mu kategori ki? Mbatu ki otambuliramu? Ssente ozibala oyinza okuba g'olinga obalaba ssente oli akulaba. Abazanoonya bangi nnyo. Obalira ssente mu lujjudde. Bakulinda bulinda awo. Balinza kuginoonya ate balina engeri gye bakola ki? Gye bakozesaamu. Amagye nakulimba. Waliwo abalina ku street sock. Oyinza okulaba n'agamba Mukama yeebazibwe. N'omanya nti oyo omulokole. N'akukiika mu maaso alina n'agamba Mukama yeebazibwe. Kubanga abadde oluusi tusabira mu wa Pastor Bugingo.
n'amanya n'akukiika mu maaso wali mukama yabazibu omuyerabidde tusabe nawe kukyakiwa bugingo ofuna opasita bugingo walaba akuziga akuteeka mu life gyayagala ofuna bulungi kakati tubasaba obuli onoonyaki olwokuba nga otegedde mulokole muno olwokuba nga otegedde nti musabira wamu nawe wena wetunda mbadde nsaba kugula noonya kino bwekino tubiina muduka laffe eryabayindi tebakuseera bwereere nakulaa nakuzika ngaawo nagatuula awo nagenda kubuuza agala kina wawanika byonna 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 birekesa sente bwe ziti nozimuwa ng'owedde gwosuze mulokole muno gwoyise nti gwotegedde essaawe yakubya agenda twegendereza abantu abo bangi nnyo abaliwo bangi nnyo buli kakonda konna bukasonda konna balina bakulindira Kampala tebebase abafere mwe bali bangi nako bakera kuyiiya bakyusa mu system wagwamu wano nabo bafere abo babbi babeera babbi abo ate wali so connected ne bagitwala mu kooti nakutana wiki nga bavuddeyo kugamba kimanyi agana okugamba ntwala mu kooti ngali confident really twala mu kooti yes netwala mu kooti kandi osanga abantu polisi tuyambi tukoze ogaffe tukoma kutwala mu kooti tunabuyinza mu kooti kati polisi okuyamba yekisinga kaawo tutte tukolette oyogedde kwabo nenzijukira nti abayizi nabo mu kaseera nga kano kale n'abazadde bennyini abatambula ng'alina ssente kyangu nnyo omutakisi oli okuwa ekyokunywa nabatagole kyakunywa no ng'ekyokunywa adulteratinze ebera up country ne wano kiba kizibu nnyo bano batya kuwa buswiti buntuntu bwebutyo buswiti gwokuba kyolya kuwakyo naye nga kuliko eddagala definitely nesobola okwebasa babikoze special agenda up country abangano nakaka kalungi nakuwa kakyamu kulakyo ofunye omukwano gw'amaanyi mu taxi saawa eyo omukwano kyo gwofunye ogw'amaanyi ennyingi mwebaze munayoboleko omuntu mulamu naye nkomyawo ofuna bulungi tosobola kudya amangu n'ebiri ofunye omukwano akodde alina kyakunoonyako nkikuga nti wegendereza ennyo gotama naye akuliraanye golina emmotoka ani twegamba nabona buli bantu balamu buli omu alina kyaplaninze okukola mu kaseera kano nekawedde bakyagenda maaso batyo bo tebasirise bo bonna ku pulagulamu zaabwe ziti buli isu wetuukira krisimasi bagipulaninga lwayo new year nayo lwayo abagenda ku idi lwayo abaana bagenda amasomero lwayo naye kuli abamasomero wano abazadde abamu tetuba siriyasi abazadde abamu tetuba siriyasi nti tuleka ogwaffe tulikira omwana kasi omwana genda osasule waliwo abawa abaana abayizi ne babawa sente ngenda osasule mu banka ng'omuzadde n'osigala ewaka oba n'odda mu bibyo namuteeka ku motoka genda ku ssomero olinga mwijjako obwejji wakeera n'ozaala bizo byasanga amaaso nosanga omwana mu paaka awo akwataganya ebintu nga mutwalo alina ensawo alina omufaliso alina kikeesi alina ki kyangu nnyo naye ng'agenda nga mpigi oba agenda oludda mu ssomero ng'omuzadde omulese tumutaddemu mu mikono gya sitaani eriya abaagala okubeija banetuka nsawo eyo oba najja emitwalo 3 oba 5 oba bakozi abaagala okubba omwana oyo okumujja bukitibande omuwadde ababayitirivu kwatubera navunanyizibwa notwala omwana okusomero omwana omutusiza bwebanga olwobeera bakusaasidde endowooza n'okukubbako ebintu okumubbako ebintu kubanga n'omwana yennyini basobola omukola ki basobola omutuusaako obulabe waliwo agasajja agasiduvutu kati agalinzo omwana obuwala obuddayo ku ssomero baba nkubulya tugenda ku byabaana bakubidde ku ssomero bya school fees okwabba n'abazadde bennyini okuleka abaana batyo omwana muwala muto agenda ku ssomero obudde bumuzibyeko abasajja batalina ddiini ku nsi kuno bayidde obwana butongo obwo oluusi abaana bennyini ennaku zino waliwo abaana bayononeka asooka agendako wagundi alokava agenda ku ssomero wanga ku muzadde wamuta yeetwale yekka yeekomyewo yekka obadde olaba ku social media waliwo abaana bagamba nti tubawumulidde mutulinde mwe abakyala abafumbo omwana omuto noyogera bwotyo noyogera bwotyo ate ddala ngaolina abazadde abakuzaala abazadde namwe nemukira ku social media notabaka kisono gyotekinze obanange n'omusindika omwana omuwala omuto nti genda waliwo wano twatabukamu ebiseera mabega eyo osanga ku makya abaana saa 11
mwana mula muto agenda ku ssomero yekka tugamba nono tujja kukkiriza mbe tujja kubakwata olusi ku bypass kumakya okusubira omwana kutambula yekka alakaluddawa makyaza agenda kusoma muwerekereko buvunanyizibwa bwo ng'omuzadde n'ekifuluma kiri kimu wamusobyako ng'ojja ku poliisi omwana agamusobezaako naye walimu obuvunanyizibwa bwo ng'omuzadde okola nti omwana tatusoboako kino ng'otulekedde oli wangu okujja kulipootera ku poliisi era noyagala bakulirire era bajjanjabe omwana naye omwana bamukozesa kyatadde kukola saawa eyo obuvunanyizibwa bwaffe abazadde nawe butono obuzadde bwaffe abazadde mu baana baffe butono nnyo gwe jjagala walabe ng'abaana batandikira next week mu paaka awo abaana gyekusanga abaana abawola batu bazibu batu nnyo ali mukuba eka agenda taata amusubiridde kuva waka tambula agenda obwana ayita tomanyiiwo anatuuka ddi kusomera tomanyiiwo abamulindidde ebweru bayitirivu emiyaayo mukama munsonyi abantu bayita emiyaayo tuli miyaayo abatamanyi tukola tuli miyaayo abatalina magezi okujja mu bwana buto obwo okubuzanyisa kanange neteekemu bwembanga nkikola so tubasaba tulwane namwe nga mulwana naye singa omwana yafuna ekizibu najja ku poliisi muzadde noganda mulesa agenda ku ssomero tujja kuvunaana okulagajjalira omwana actually n'abazadde nabo beetaaga kuvunaana abo okulagajjalira abaana bano okutambula bano twogere ku bufere mu kaseera nga kano bingi ebigenda mu maaso mu kaseera kano waliwo obufere oba obijjukira ebyokusuula ebisente ebintu ebyabo batagetinga akaseera ndowooza nga kano basuubiramu either abazadde abavudde mu kyalo oba abatamanyi bulungi ensonga za kibuga oba n'abaana bennyini abayizi abo nabyo mu ebiri ebyo byonna ebyengeri eyo gwoteeka okuba nga obimanyi bategetinga nnyo goza batyaloboka n'ab'e Kampala ate ab'e Kampala baba bulungi okusinga n'ow'ekyalo ab'ekyalo waliwo Christmas newedde naliko mu dduuka erimu nasanyukira nnyo omwami omu nayambala empale 3 naziteeka mpale y'omudde yokusatu atuuka mu dduuka nali okwekwangulula naga nje mundeke nti ababbi ba Kampala agenda gye sente ze n'agula n'ama n'azizzaayo mu mpale yokusatu and for sure nalaba ddala nti amanyi kyakola agamba tyana simu tamanyi kibayita mobile money naye azegula bintu naye bakutenda salawo natuuka ku mpuuzo n'asala mubiri kati gyakwese kyoka eddala sente ze mu ngeri yesobola kujja kudda mu nsi wono ng'ozanyira kikombe ziri wala naw abantu b'ekyalo oluusi abamu bajja bali organize nnyo naye wano tweteekamu akanya tumanyi Kampala affe tuzisa wano ku nsawo y'essaati nosaawo emitwalo 32 tweta stebon bali bagala stebon gwe basinga okukozesa waliwo n'abazannya wano bazannya obulabyeko buno yani akalengedde emanya teera wano yessaawa gye banoonya abantu abo bonna bali mu kibuga bakwata teekawo ofune teeka wano ofune olyabo tupanga dduse ngaavuddewo waliwo batambula nakuteekamu ekintu kikuyingidde nakuteekamu ekintu kikuyingidde nolokola obugutana batagetinga bana bali Kampala abo mukyalo batono bo bajja buzi ngenda mu wino ngenda mu kikuubo ngenda mu kikuubo so kuba gwako kyangu naye once in a while nefe mu kibuga wano abeeta stebona amanyiddwa ennyo abamu akupangira mu motoka nina motoka eziyita bona special z'okupangisa balina bukola mubiyitirivu actually bangi be babidde mu taxi bimotoka ezo so baabafere baabayiiya banoonya buli kiseera naafunirawa ojjukira mabega eyo waliwo dda okubanga amasimu owangudde sente owangudde pick-up naye nga tozanyanga kukazanya konna ng'oba ononayoki waliwo yava mu kyalo eyo bami musajja wa ddiini nnyumbu yasabira omuntu n'atereera namugamba negenda nebwe nefuna nenkuweza pikipiki nnya kuweza TV nnya manyi n'ebirala biki kati naye sasula omusolo bakuwa ebintu ebyo bagala milioni 3 kyalamba manya bajaji pikipiki zina amanya gaazo nnya ne TV nnya n'afiirawo asobola kutuukira wange mpola nange ndikabwera sina kenyinawo bampitidde ebintu byange nani akuweereza ebintu namusabira yagenda Bulaaya omumanyi simunjukira nensabidde abantu bangi kati gwe nkubira oyo mugamba ajje sente zino ku CPS wano mukona kandi wano omuganda wange ku CPS sente zino ku CPS yamuvume tasobola kujja ababbi bagezi kati wadde bagala bakubola sente oziteekeyo onozitula ninga bakubbi
abantu batu bayitirivu nnyo babaddeyo bagenda bakendeera era bakyakwasa namala ontegere eddoboozi bakubiddeko gwe nange bankubira nange bankubirako emabegeko eyo actually bamanyi ne abamu bakulondoola ne bamanya amannya go gonna actually nze bategera ne kampani yange ne baŋŋamba twagala kukolagana naawe tuli kitongole kyaki tuyingiza wano ebintu tukola mu simu onyiga kati nga yange bwana tukola tyakekolaga mwebaze David CPS Kampala ate nga ndi mupoliisi nibwe tebakutya nga oli mupoliisi ate balina dini tebatya bakugwamukala kubba ne kupoliisi yandi amanyijamutangawera akubbira eyo nakubira ontegedde mbeera naawe nyawo ku CPS mbeera nawe really yes afa kunkubira nga ntudda mukapo omubbi ayagala kubba poliisi alokambulyanga balina bizinensi balina bagenda ekola emoloto eyo nemuna ebintu bya mugaso nnyo nnyo njagalizanga mumweye kati kwe wali tugasobola ogula $2 million 10 million 1 gakisinzira mu nsawo gy'olina namuganze gina nyingi nyo esingakaawo ninga manyi akola ki kanti tuli muzanyisa buzanyisa namuga ne $1 million 10 namuga ne obbatokoowa naye bwakuwomula taata akuvuma ayogera ebigambo bitalinamu so bangi nnyo nnyo abakozesa system eyo bangi nnyo abuzabuza abantu bakatonda bangi babye noza ku poliisi oli akaaba banzibye naye ngaayagala poliisi ebuuke egende munonye mukwate naye nga tetomanyi waali malayika tunalengera muntu wakubbidde soke twefeeko erwaneko ne poliisi ejja kulwaneko oluvannyuma nga tugenda kuwumulamu katono waliwo tugezako okwogera ku ngeri gye basobola okubbamu mu kaseera kano kennyini oba okukola ekikyamu nga tugenda kuwumulamu twogere neku waliwo betting houses ndowooza zibulibwamu wonna kati waliwo abamu abajja okuva eyo gye bavudde bagenda ku banki nga batwala abaana ku masomero agamba eri kasooka enzoozeemu ayagala ebuzozaamu sonyiwa okuseka emisango gyofuna ku poliisi ffe tuba twebbi ate naye munayinza okugenda aloope ku poliisi alina okujja kulopa ate nga ayagala omuyambe abbiddwa amubi odusudde bagenze dda naye ayagala okola ki kati abagenda sports betting abo is a game of chance oba omanyi batomanyi abakuwa amagezi wali nabo banoonya ssente sibamanya over manya sibamanya ki manya balina babiyita ebintu byabwe abo ofuna bulungi over under kati agobagwamu baba gutoba nchono teka wano kati balina ebizannyo byala bazannya muteekawo ssente nekikuwa era biri mugondi eyo bino ebyebinusu nabiki ebyo nabirabako bibeeramu ogulali binusu bya mitwalo 2 kati bagala kobba soko tekamu nofuna emitwalo 8 bakumi hano bagamba bana bayina bagamba ssente ozina kati ojja kuwa million 5 wana kusanga zino zokubye ziweddewo oyongeddewo ziweddewo ubona kusanga obadde emitwalo gya 5 nazigenze nabagamba mpe ssente zange none okuyiya wona ajja ku poliisi okulipotinga poliisi ekuyamba gwe n'okwata ekyuma ekyo oba okwata abantu baabo bane twegendereze tubeere muvunaanyizibwa oli n'ateema omulanga mu betting house school fees bamaze okumukola kigwakoleredde emyaka bamaze okumutwala naye bwajja ku poliisi ayagala okulenga bwayagala amangu n'embiro namugana wakoze bwoti naga poliisi tena mugaso tena kiyamba naye nga gwebisitsa now sports betting yafuuse sports betting no the business esinga okolera abantu bane musonyiwe sibalumirira oba sibayingirira naye nga mutukoze kizibu kyamaanyi nnyo nti abantu abasinga bakaya amaziga okuva mu gundi eyo katuumulemu ali ku Soul TV program omunyo ku makya amanya gange zetusimapolo tuline superintendent of police David Mwebaze ye community liaison officer wa Kampala metropolitan area sibwe kiri mukamawanga Kampala n'emiriraano Kampala n'emiriraano y'obutebenkevu nga kaseera sikangu kaseera ebyenfuna byongedde okubanga ebikaluba mpoza ate n'ateeke kaseera ke kamu mwe twetaagira nnyo ensimbi okuzza abaana ku masomero okuzza bizinesi zaffe obujja n'ebirala bingi naye ate abantu abamu kaseera kano bakakozesa mu ngeri etali yavunaanyizibwa
nga sente bazaagala mu bulungi ne mbubi kivula batusazeewo twogere ku nsonga eno asobola okubaako nekyayiga akiyige nti akaseera kano kakwegendereza bwobanga olina kyokola wandibanga bano betwogerako ojja kubanga obasinkana mu ngeri emu oba endala. Tukyayogera ku ngeri abasajja bano n'abakyala engeri gye babikolamu erudde eyo. Simanyi oba tuleseeyo omwatu omulala gwonna golowooza nti omuntu asobola okukola ki. Naye twogedde nnyo mu mbeera eno ey'ebibuga byo mu bitundu eby'ebyalo nabo tewaliyo bumenyi bw'amateeka obw'ekika oba ekyenjawulo okwawukana ku bino byetwogeddeko. Buli eri ena ebintu byayo. Nze nnyo mu kampani emiryango eby'ekyalo kyennyina ye Mukono ne Wakiso ebyalo byennyina. Naye nga n'empigi tebagyongerako. Mpigi part of it Bujuuko. Okay. Part of it. Now ebyalo buli kyalo kina ebyakyo. Kati for example bw'ogendanga ku ebyalo ebirimu ng'ennyanja ebizibu kuba butimba kuba byennyanja ebizibu balina ofuna bulungi no bino n'amabanja ebyo kuba buli kyalo oba buli gundi ena ebyayo. Naffe nabali mu kibuga mu kampani emiryango tulina ebyaffe ebyanjawulo nti abafeera abasinga obungi bonna basinzira wano. Abafeera abasinga okubuzaabuza basinzira wano mu kibuga. Era mu kyalo onafeera mu ndemanga tebakudde n'ebisolo babibba ndowooza ekokuba mu kaseera kano ddala mu kyalo emmere basobola okugibba ente embuzi byonna ebyo. Naye ate bo bangu bakaseera kubanga bamane bakugwako kyalo bagwako gobba ente zaabwe emmere yaabwe bakuttirawo era oyinza okikola ebbanga eriwerako bakugwako obwogenzi. Naye tulina abadde mu Kampala wano nga obulamu bwabwe mpaka olwaleero abamu bagawadde naye bakyagenda maaso n'okubba. Omuntu owangalira otya mu bubbi nga gwe omulimu gwe gwakubba. Kati sebo olwo ogenda okugula n'ogenda okugula extorting eyo oba esaati ennungi nakusuuliramu endala gy'oguze n'ebyo. Ofuna bulungi. Kakati gyakusuuliddemu n'olukumi terugula naye ng'omwadde emitwalo gy'ebiri abatakubbi. Kigobe kabanja baba kyajja. Obubbi obwo buli awo mu downtown awo bakuguza kino ne bagamba nti simu ne bamaliriza nga bakwadde ekibokisi kirimu etofaali nga temuli simu. N'essimu ne bagipanga bulungi simu ye bagipanje bulungi. Kumbe kiki bagenda kuteeka mu kaveera kirirwedde awo. Teeka mu kaveera n'akuwa. Gwe n'ositula ng'olaba kibokisi kya simu kumbe temuli simu. Naye bano ab'engoye bambi abajja kukola engoye za abaana badda ku ssomero ne essomero zigenda zikira obungi. Bana amasomero namutuyambeko. Requirements bajja gundi okuva wano olumusi oyinza ogamba oba ngenda kukola dduuka sabuni manya gundi engoye zibukifaana bwe ziti twagala sikati za bbulaaka zokka ng'olina kuzinoonya mu downtown. Abakulinze bayitirivu oze kugula amanyika time yaffe yeeno abaze okugula. So tubasaba bana mutuyambe mukendeze ko oba bibeere kusomera wamu tubigule kusomera wamu ewaabwe kati ye season alaba Sol TV kankujukize nti waliwo omukisa ogw'okubaako naawe ekyoteesa mu bye tukubaganyako ebirowoozo mu studios. Namba ya WhatsApp eri 070M 60990 not musanvu not M 6 not 996 osobola okusindika obubaka n'otuwa ekirowoozo kyo oba kyonna ky'osobola okuteesa mu programu eno nenga olwaleero bya butebenkevu na butebe tusobola okwewala abatulinze mu kaseera kano okukolera mu nsawo zaffe bo nga bategese kukolera mu nsawo zaffe abantu banoonya school fees mu ngeri ez'enjawulo. Katono nnyo nina kyenzijukidde tukyogereko nakyo. Abazadde bali desperate mu kaseera kano kennyini bandi banga si bazadde n'abantu abalala bonna bayinza okuba desperate. Waliwo abeeyita ba money lenders, waliwo bani aba akugamba nti tukole endagaano nga yakugula ttaka nenga akuwola. Simanyi bwe kitegedde. Agamba ngenda kuwa milioni zange 5 naye oba 2 naye ojja kusinga ki? Ojja kusingawo ettakaali oba ploti nenga ate endagaano ne bawandiika nga yakugula. Simanyi oba mubifuna nakyo kyogereko. Nnyo tufunye. Kyogere. Bane tubasaba abantu bakatulaje muri eyo. N'obulembuzi bw'amaanyi nnyo. Tukkiriza nti ntonze.
wala ekizimbe nga kino onaga nti kize milioni 3 imagine kisobola okugula milioni 3 naga nti ngenda kuwa sente weta sente zange ngenda ganevaawo niyabagala ku munsonyiwe bamanirenda batono nnyo ndowooza 2 ku 10 ku 10 abalina omutima gw'obuntu bamanirendazi ku 10 ndowooza kuliko 20 abantu balamba abantu bakatonda naye abantu abalala emitima gyayinoonekera ddala tebalina mu ddiini yonna n'osanga muntu n'akaaba ye mukaabako ye mwafunya sente abasinga obungi nakati batandise ennyumba yino ennyumba njiguze kati no okyali awo no ku miliyoni oba 3 ogenda kusanga amagoba gakutaddemu interest bw'olwogira mbu oti sente zeyongedde ogira bwoti sente zeyongedde remember tali registered kituufu so amanya wakwasiriza nti watunze naawe tubasaba wewala mukwasa either mwesente ku mobile money osiga likodi eyo naye buli omuweeza bwoti natabako kyakuwandiikiddeko oba faza ddi endagaano nyine gye mwakuba nti ntunze owandiike nti nfunye sente bweziti wala kwefe tujaga sente zibadde ofuna zibadde zaki zino nevaluye gundi yennyumba eno lyali ebalamu sente bweziti abamanyi bamanyi okwongerako ziba milioni 2 nayongerako wano ziri endala okubanga oli mubwetaavu bwa sente oli mu bwangu nnyo ebitogala kumanya actually nokubeera desperate mu mbeera eya desperate n'abamu n'endagaano tagisomaamu gamba kasita mumpa sente nze nenkola ekyange ate waliwo baana batuuka bambi abakyala baagala nnyo abaana be basoma bulungi bambi kirungi ddala naye olusanyiza n'okubba endagaano abakaana agenda agisinga oba ekyapa agenda kisinga ate mateeka bw'oleetanga ag'omukyala weka omwami taliiko question mark bw'oleeta musajja weka nga if you are fully married omukyala taliiko so ag'omusango so goguwa sente omu at your own risk omukyala tajja kufa mu nnyumba oba omwami tajja kufa mu nnyumba now olwokubanga omuntu bamubwetavu bwa sente nnyo bwaga miliyoni 4 yateekako 40 millions tawandika na sente awandika figures 400 olova wanawireka 0 akuwadde miliyoni 4 naye kati akubanja miliyoni 40 ne interest mweziri kati miliyoni 4 zino ogenda kusasula noyiramu panena akawa miliyoni 8 pane tubeera omutima gw'obuntu liya nola omusajja w'omukyalo omusajja afuddeyo obuze miliyoni 8 wamuwa 4 lero kyamubanja ngenza okuba akayombo nti kubanja miliyoni 10 iyeri kwegamba nkugambye tunulidde abantu najjanga akalidde amaaso talina nawadde kimukangamu n'akamu yagamba ebizinensi yo wali okuyisaawo waliwo tubeeramu n'omutima gw'obuntu oba ogw'obuzadde nya ogenze omusasula teziggwayo nezaabwe teziggwayo obeera osasula manya principle manya interest manya whatever balina batambwabwe obuyitibwa obulyawo abantu bano mwegendeze nnyo banabeera sente kale naye afande tetusobola kasita tumaze okulambulwa engeri abantu bano gye bakolamu emirimu gyabwe mmwe nga abavunaanyizibwa kukuuma obutebenkevu mukozeewo ki mu kaseera kano mulina entegeka ey'enjawulo oba deployments ez'enjawulo mu kiseera kino muli kuki tosobola kudeployinga gye bawola sente tosobola kudeployinga banerenda kati nsomesa era nva nina awolaba ngenda okusomesa tugeza kusomesa ku byalo tugeza kusomerako mu butale ku marediyo ku mativi nga wano mu kyaki eriya zinyiri nyo tusomesemu abantu n'okubabuulirira naye omuntu y'omuntu yayinza okulooza n'atakufaako kyobaddeko n'alowooza kyasi kyokukola kijja okumwagwira naye ebitabuka ate ku poliisi wona emisango gy'olaba ng'omuntu obuntu oga yi mukama katonda ensi yaffe bwetyo naabeera be bantu betutambuliramu bano so tugukoze ogaffe naye tusobola kudipulinga abantu waaye nomanera togendayo akikola sitirisiri oba akikola ye ng'omuntu zinkuwa sente zange tosobola muga ntowola esente zize nandi etaano gwaziwoze ogenda kumaludda kitegeeza mutambuza information njiri eyokulabula abantu obutamenya amateeka n'okwewala obumenyi bw'amateeka
tubabulira bwe nkulaga fulamu zaffe wano nga bwe tubulira abantu tusomesa abantu kye tubeeramu nino mulimu tukoze gw'amaanyi abakibadde bakibaddemu abakisimye bakisiimye n'abalala tutagetinga buli area zonna kati tugenda mu bya sports betting tugenda mu bibanda tunoonya bayuth abatajja mu meeting zino gyetukubeeramu ez'ekyalo abatala aba radio abatala aba tv okujja kukola omupiira gwokka kandi nabo tubatagetinga ne tubalumba ne tufomingawo n'emipiira egy'ebyalo awo tubenga tubatagetinga tukole tusobola okufuna abantu bonna abo eso kale tuyanze egendooza katutunule ku bubaka wabanga wali bubaka obuyingiddewo ate tugende mu maaso n'okutunula ensonga nga bwe ziri omunyo ku makya mwebale tuweereza nze Basiima Hassan ow'ekigezi Maddu Gomba mbuzi omukulu senga owa poliisi bwanziba muloopawa kikyalo kyembiirako ddala oyakuweeza kikyalo kyembiirako ddala waffe wenyini kati yogera naye owa poliisi bwanziba nsanyusenyo okuwulira ku kyalo kyange amanya ye kangaddemu kubanga munange ye Basiima Hassan nizo nga kyemmanyi naye kikyalo kyembiirako ddala naye omubbi ng'akubbi omupoliisi ng'akubbi polisi ng'akubbi olwekubeera amutwala kati abanga baffe egomba olwo DPC amutwala DPC abatakuyambye waliwo regional police commander atulambigi general police commander abatakuyambye ogenda ku PSU tulina ekitongole kyaffe ekikwasa empisa n'amateeka kituula naggulu kituula bukoto agenda naggulu kisobola oyambibwa fano mu Kampala Metropolitan osooka wansi wa DPC natajja ogenda ku regional bitajja nebijja ffe Kampala Metropolitan ebigaana yana ogenda ku PSU ninga bigaana bitya wonna owange tomanya abantu bali connected bisobola okugaana ono agamba nti good morning Mr. Apollo, thanks for the show, welcome back from the weekend. I am Merrick, voice of Eastern. Okay, Merrick, voice of Eastern. My question goes to the guest. Why do we allow unregistered money lenders to operate within the country? What are the procedures or characteristics of a good money lender? Buzo kiwanvu. Waliwo registered, fully registered with Bank of Uganda. Nga bakiza okusasula okwola era nga waliwo mateeka. Nategeera atya? N'epande yerina okweranga yeranga. Anti kyekyo ekipande kibawo ekiri kyekyo kyeŋŋamba oyo aba registered naye bano abaffe abeera mugamba manirenda nga bano abeera mu katale ye agamba nze nkola bizinesi yaffe awo baagala TV baagala laptop baagala endagaano y'ekiya ploti ebyo kakati abo yaba kikola namenya mu mateeka ofuna bulungi aba ayagala nga musingo kinezirayo ekyo mukikola mwenna and purely civil case not even a criminal from police kujja ngo ayagala mubba ofuna bulungi awala bayita amanirenda nga bakola gwabwe ekyenyeje nga tali naye tusobola bus stopping nga sente zize kuzo zewolewo tusobola ganta okujja okubalabula weewole ng'omanyi kiyinza okuddirira weewole nayinza okukola ejjaamu tosobola muga tugabayo sente zo sente zize nozikoyeza nene bano aba full registered ne transport signinga ekyapa nakisakinga mu banka omugoni mulandizi abe bali fully registered naye bano abaffe olwo nabeera mu butale awo mpa emitwalo 10 nkumiza 11 akawungeezi like that awo nabakola bizinesi yaabwe naye watuukira biki byosayininze naye biki byokolaganye naye kyekizibu si kirungi omuntu agenza okwewola oba wamanirenda asooke atunule oba waliwo nga license eteekwa okuba nga etimbiddwa oba abuuza akakase nti oyo agenda omuwola akkirizibwa amateeka taata agenda okwowola abeeranga gwe bayiyeeko oba kituufu alina kyabuzira bamulagira bulagiri nti oli gundi awola tayagala kumanya agenda bugenzi okola birala tabuuza yagenda bugenzi abanga alina kyamuyiyeeko batya omukozi okay ndowooza bubaka bulala buliwa kale katumbeyumbe n'akadde nako keeko
ndowooza yongera okulabula simanyi mu ngeri ki packaging ya message eyo erabula abantu mu kaseera nga kano kuba abantu bali desperate abantu banoonya school fees n'ababbi nabo mubalabula simanyi nakyo kyeta ate bawuliza nnyo ne programu zino bawuliza nnyo programu babula nnyo ku marediyo babula nnyo ku mativi nnyo babera neokola meeting bwe basooka wagula kutwogerako ki kati nadesigninga mu pulaani endala bamanyi nti mukaguddemu kali akakodyo akapya katukola katudde kano ekirabo kyawo naw tufudde n'abantu bano nga bwokyolira tulina bye tumanyi nti bo balulango mwina bemumanyi batukutte enkya neggulo tukutte tetwala mu kooti naye se bwamanyi noga ntwala mu kooti alina kyamanyi oba nayimirira oba naavaayo tasulayo afande onzijukiza omugenzi afande Kirumira yagambanga nti ababbi tubamanyi naga nti ababbi tubamanyi era mbamanyize bwe mubamanyi ababbi abamu si bwe tumanyi abafere abo tuba tutte mu kooti waliwo gwe poliisi ebamanyi anti bakute mu kutendo kitonga nga 10 n'omutwala mu kooti wano naavaayo n'omutwala wano naavaayo n'ogamba kooti nti tabi kyofenda naavaayo oluusi namusiba emyezi 2 oba ekito oba 4 fogofe okutwala mu kooti obuzibu buli wa mateeka gamusibya byayi sibyaffe banajja kujjakudako mulamuzi jakobaleeta naye it's so painful really I'm telling you so painful nti omukwata wenaga nti bane mutwale mu kooti oba oliwa nebala wanejja ekita mu kooti ngayagala agende waliwo gwe twakwata yenda watabu nnyo naye nga alina keesi Entebbe ekajjansi ne ku CPS ku CPS gundi ku Buganda Road namweyimirira abafuna abantu mubaka tumutwala ekajjansi namweyimirira ne tumubaka nomutwala Entebbe muli mandinga habitual offender very confident agamba ntwala no nange ndoza yalinga 25 eyo waliwo omufere gwe natwala ku CPS awo sibunasanga nga nabuna kumpi bamumanyawo abapoliisi abonga n'okubonga nengamba nti nkutadde sina kyakukolera no kati wateeka amateeka mangi ne ababonga ate ku poliisi nkugambye nga bamumanyimu womutuusa okomyewo ng'omutuuse bamumanyi nga bamumanyi bulungi nti oyo mukwata mukoma tafaayo n'omusibe ennaku nnyo batafaayo kubagamba kimuntwala mu kooti namuteeka mu seeru ennaku zalinga mmeka n'enkoowa naye ngaakamuleke nabaga mutwala mu kooti tafaayo yagantwala mu kooti kyaka kyayagala and it's so painful bamanyi nti mu kooti eyo kyangu simanyi ojja bayita abakooti abo saagala bankwate bubi ojja bayita ye agabaga ntwala ki twala mu kooti so Sire so painful mbantu nga bano nono kyo namukola nga tukiraba ate mateeka getusomako ogina mukodo mudo gusooka ogwokubiri ogwokusatu kiba mu same court kiba kitiridde ne punishment eno kukyuka kubanga y'amaanyi ndaba nga kyabulabe kubanga kisobola okubanga kyekiviriddeko n'abantu okutandika okutwala amateeka mu ngalo bakwata omubbi kooti mbagirawo babamanyi nti bamutwala gye mutwala eyo actually abamu bagamba nti poliisi balina okwanguya nga poliisi tena kutuuka ndoza okimanyi ekyo kuba bamanyi nti poliisi bwejja oyo ng'awonye mukama nsonyiwe mulimu olunafu owokyagala kibeewo naye nga amateeka tegakukkiriza ola nti ye ate muze ensi yagiwonya buyinza naye kubanga oba toyagala amateeka ga ekyo mukama nsonyiwe njayo kukyogera sikwa kiva abamu okulowooza nti poliisi muyamba ababbi tumuyambako ababbi omulimu gwaffe tulina obastopinga twatwala amateeka mu ngalo twalya mu ngalo waliwo ate batira obwereere twala amateeka mu ngalo bangi bebatira obwereere oli mukono awo oli yafaanana owa bodaboda atera okubba bodaboda boda namwokya namutta after 3 days gawoli balubobeza namulaba nga atambula mu mukono naye nga omuntu wakatonda yafudde bannaffe abatulaba ku Soul TV ebikolwa ebyokutwala amateeka mu ngalo bibi nnyo tetubiwagira era mugoberera amateeka omuntu abeera akyali suspect paka nga atuuse mu kooti nemusalira omusango noddira munno otera kuba nawe nga olinaokyonywedde oba kyokola n'omukuba oleta amafuta n'okumuyiwako oleta empya naye nga muntu munno omanye ddala akaaba ofula no
egamba actually n'obujulizi gwe nga gwe isobola okubanga obulina nga omusanze oba omukwatidde mu kikolwa naye nga ate babu wayinza okubanga oba omutwe gubadde gutabuse oba okay nga oyinza okubaawo ensonga yonna ate kati sibu nga badde simu bine n'omukwatira mu n'omusanga oba ng'otula butunuzi nga n'okyokoze tujja tukukwata nawe oba okikoze naawe awaddeyo akabiriiti nga toyokyezza nawe tukukwata naawe awaddeyo esonda mugala amafuta bajja bayube ku muntu bamutte nawe tukukwata ate kati kituyamba tv zituyamba nnyo gitulengeza abantu olengera negundi ono emwebaze tusika omukuumu tubasaba bannange amateeka mu ngalo tukola amateeka mu ngalo tubeeremu n'obuntu omuntu muna kaaba nga kubbya eki n'oyokya n'owulya nga asiiri aggwawo akaaba nange ate oli musanyufu olaba na pikipiki abajja nakwisa ku pikipiki waggulu oba abalabako abo oli ku ttaka pikipiki nekuyitako obona ajja akuba ekyuma ky'eggundi kikofiira n'anonya banaye tubasaba mukama babeere bantu balamu. Okay, ndowooza message y'omu waliwo azeemu okusindika message egamba finally my last question to the police officer, where do we report these police officers who defile our sisters? Oh my God. But when you report them, nothing will happen. To police officer? A police officer defiling? Report these officers. I don't know. Police officer defiling? I don't know. It is a rare anyway. Yeah, have you communicating it from Vudewa? You know, yomu ye Merrick from Eastern. From Eastern. Eastern is big. Eastern is handika iganga bujiri Vudewa paka. Mubere specific abatulaba ku Soul TV. Bo sindika message, sindikira kwa amanyago amatuufu gonna. Ate otubule n'ekitundu kyennyini gy'osinziira okusindika message kiba kikulu nnyo. Afande mwebaze tulina eddakiika ziri bbiri zokka ndowooza tunula mu kamera obubaka bwo eri abantu ba Katonda bwenna batulaba Soul TV tubasaba n'obwegendereza abafere bakutte wansi ne waggulu not necessarily aba school fees but tunafuna time tujja kuddako nabo bebyapa abamataka but tunafuna time endala tujja kufunako obufere obwa buli ngeri yonna obwa motoka nika tubate ku school fees tubasaba abazadde mbere bavunanyizibwa kusasula school fees mwenyini requirements kuzinonyeze tetulaka kutwama na sente nyingi beerako ne mobile money mu banka batransferinga n'oba na sente ku mobile money mu banka osobola kusuulayo sente ezo kati baleeta ne ba agents abatulyanyo okumpi nabo osobola kutwalayo sente zo beera avunanyizibwa omuzadde twala omwana ku ssomero leka omwana muleka mu kkubo ate manyi essomero mututya wali watya essomero ddungi lirina ebitaagisa lirina abakuumi abatuufu lirina cameras lirina fire extinguishers omwana bagenda okusulawo embeera efaanana etya metro niyoolaba naye olatuka okusomera omwana amusobola osuzawo n'agenda omwana asekera ddayo tamanyi kigenda maaso so njala okwebaza mukama wange Soroti management ya TV okutuwa omwanya gwe so nawe njala okwebaza moderator okutuwa olunaku olulungi n'okwebaza mukulu Pasa Bugingo olw'okututwalira radio TV ne radio gy'omugaso bingi mukama abatukondere kale Soul TV kwolierako ojja okusigala kubanga bingi ebikyajja tugenda mu byemizannyo ate ne programs endala zijja katusuubire nti olina kyoyize kaseera si kangu naye ate naawe oteeka kuba mwegendereza despares yandibaawo naye ate alowoozaamu school fees gwokoledde ebbanga ddene bwagenda bw'ati oba omwana wo gw'oyagala ennyo bw'omala agamusindika bw'otyo nga tolowoozeza gy'alaga kyayogedde ndowooza kikulu nnyo genda olabe omwana wo asulawa ku ssomero agenda ali mu mbeera ki byonna bikulu nnyo beere bulungi tubagaliza olunaku olungi era mweraba.